Mu mwezi ogwokuna omwaka guno pulezidenti w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni yaggala ensalosalo zonna omwali n'emyalo egiri ku nnyanja kubanga gyali giyingiza abantu bangi ekisobola okuviirako okuyingiza abantu abalina obulwadde bwa COVID-19. Wabula olunaku lwaleero abavubi bakubagudiikudde oluvannyuma lw'okubaggula. Abatuuze balaze essanyu lyabwe ku lw'okugulibwawo. For next year for my children and I'm very happy. I will vote for you mpaka last. Well, we are so much happy, very happy of the response we have sent to Our Excellency the President of Uganda about our fishing. Bano era bongedde ne batunnyonnyola okusoomoozebwa okw'enjawulo kwe basanze nga tebannabaggulawo. Sometimes back it has been restricted that we should only say fish 3 days only in a week, and then following the population which is very dense in the area, so say from Bulisa district and then part of this Hoima district, the landing site has been broken or has been closed. Now they are all here. The population is dense, so we had nothing. We were almost off completely. Opio Gilbert Ssentebe w'ekyalo Kyerunga yeebazizza nnyo pulezidenti w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni olw'okubajjukira n'aggula emyalo gino. Bukunyu, Kakoma na Katonge. Hawa yote tuko nao hapa. Lakini hakuna mgeni ingine ambayo nalala chini ya miti. Mgeni ambaye anakuja tunapokea hao. Samuel Kisembo aladisi w'e Hoima alabudde abo bonna abaludde nga babba abantu nga beeyita abasirikale nga babajjamu ensimbi basobole okubakkiriza okuvuba emisana mbu bakukolebwako ng'amateeka bwe galagira singa banaakwatibwa. Go on the waters and fish and come back peacefully. They will continue providing security. And I think that was one of the demands that you've made to government. So they will continue providing security. That the President in Uganda has allowed you to fish 7 days. Edith Nabagereka, Nancy Ngoma, David A. Steve Select, ey'enjawulo.